thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okubeera nga temulaba Damage, mulaba Customer Care Season 3, mulaba Luxury, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Kakati tuli ku mukolo gwa Nalumansi Jacqueline olunaku olwaleero, naye njagala nkulage embeera bw'ebeera nga tugenda okulaga oba nga bagenda okulaga Nalumansi Jacqueline owa basikoti ng'atabuse kuwata dance. Aya basi gomesikoti owa basikoti atabukidde owa gomesi. Kakati ekibeera ekyenjawulo ku show zino ze bakola bano aba night oba ekyabadde ekyenjawulo ku show ya Nalumansi Jacqueline, abazanyi be basoose okubeera nga bavaayo. Jackie engeri yawa ntino yagenda okubeera nga auditioning oba azanyira abantu oba olunaku lulwe yabeera omugole ku lunaku olwo. So kati abazanyi be basooka okuzannya, so be basooka okujja, ate naye Jackie n'alyoka ajja oluvannyuma engeri gyekiri ntino yabeera main event. Omukulu bamwita Dirisa. So bwe batyo abazanyi bali mu kujja, bwe baggwayo then n'omugole naye ajje. Yayambadde bulungi nnyo, ogenda mulaba. Jackie yakoze ekyafaayo wano ku Baati Valley kyesirabangako. Olunaku lwabadde lwaggulo, olunaku lwaleero Jackie akoze ekyafaayo kyesirabangako ku Baati Valley wano. Ebbanga lyonna lyembaddewo yakoze biki? Yazanya atya ku stage? Byatambudde bitya? Abantu be yafunye babadde benkana batya? Beerako wano ku Maurice Jordan Media, byonna ngenda bikutuusaako. Thank you so much and I love you. Enjoy the show. Yes, all right. If you say season 1, this is season 2. Fire, boom, boom, okay. Boom. All right. Friday Night Lights, we'll tell you. Beyond that, you know, we sang about the Bad Valley Theatre. Yeah. Every last. Yes, it's a Bad Valley.
mwezi gwaki? One of a kind ajja kubeera wano mu mwezi ogwa August. Omwana alanze show yo. Tugenda kuba December. Bannange. Okay, obunkeke bungi mu bano abaana balanze show. Okay. Maria ne Hadi Sugar bensinzo okulaba. Oli akolera London, ono akolera California. California. Hadi show zaabwe. Okay. Kale, tugende maaso sijja kwogera. Ladies and gentlemen, n'abagole. No, Bano kinene bamuyita Seggole Yamala. Yamala. Yes. Kati Saabalabirizi. Of course. Ati abo abalaba bulaga bagamba kakati wano okola bwoti. Wagira ati okola we bati. Era essaawa zino kinene nzikiriza omwaka ka interview katono najja n'atubuulira essaawa zino gaali gamubuguma gaali gamukola ki oba ye yagabugumya kinene right about now buulira abantu bano ne Nalumansi essaawa zino wali ogamba ki ng'olaba ku bantu essaawa zino ndowooza ze nali ndi mu ggulu ekyamazima nadde nga siraba muntu n'omusimanyi oba jjakyatu naye bwe natuuka wano ne ndaba nga wajjudde ne mpulira nga waawo thank you very much really. So owachi Nalumansi omwogerako ki ng'omugole w'olwaleero omumanyiko ki? Jackie for sure mulungi nnyo abamutegeera mu kakaayi aludde ku industry eno ddala nga azannya ku TV ez'enjawulo ebintu abikola bulungi nnyo yeeteeseteese bulungi nnyo mwana alabika bulungi ate ekisinga obukulu. So that was kinene for you. So Nalumansi mumukubireko akalulu okuba nti ajjuza theatre eno yonna Kakai, let's say Kakai. Say Nalumansi. Okay, man, come and see. Yeah. I mean, Nalumansi. Somebody said Nalumansi. Thank you so much. Kakati tugenda soka cast ya Nalumansi. Obabo abazanyiddeko Nalumansi. Abagenda muzanyira ko on stage. Abagenda muzanyirako. Abatese show. So kati oluvannyuma tuleeta omugole. Okay. Kale kasi ni ku love Nalumansi wherever you are. Ambits bawe omudigido balyoke bajja wano ku Nalumansi aje ate tuloberenga tutandika show olunaku olwaleero. She's ready. Okay. Yep. Ladies and gentlemen, Oramanya Gambe was MC One Love, #1 vibe. I take a sound and allow me to welcome the gorgeous, the beautiful, the big and blessed
designer for today? Amavis Fashions. Ani? Amavis Fashions. Mama, bana boge dosu. Amavis, you are the young Put the Amavis production. Amavis. No, Thomas Amuzi. And on the hair? Yeah. Fiona Beauty Salon. Wow! Okumileko beautiful. Nalmasi. Yes, sir. Yes, sir. Nalmasi. Nalmasi. Somebody says Nalmasi. So, I want to go to I am as a back to Okay, let's do it. Nalmasi. I know you have prepared. First of all, how you feel and what you have prepared for these people. But anyway, thank you so much for coming. And the girl took center stage, ladies and gentlemen. There you go. Nalmasi. Guys, I can't thank you enough. That's all I be as Chimala. Thank you. Thank you for Thank you for supporting me. Thank you for loving Nalmasi. My cast, thank you so much. My director, thank you, the writer, and my fellow talents. Guys, come on. Sugar, Haji Sugar. Thank you so much. Okay, thank you so much. Mami Nalmasi. Cast and crew. Nalmasi, your photo. Let's have a photo, ladies and And gentlemen. right about now, cast and crew. Nay, thank you so much. Next family, Nalmasi. Let's go in for the theater. Right about now, ladies and gentlemen. Okay, cast and crew and Nalmasi's family tour and people. Well, for a moment, ladies and gentlemen, as we get into the theater, alright, bagiyita red carpet moment. Red carpet moment bwetyo bwebeera most of the time nga ba actresses oba ba actors nga bagenda okubeera nga ate bazanya omuzannyo. Red carpet eno ebeerawo ebiseera ebisinga nga omuzannyi oyo astandinze as an individual nga kyakola oba nga kyagenda okubeera nga ate azanya nenga olunaku lwali just no abantu bazze mu bungi, so ayo moment yesooka, then after that moment abantu ne bagenda mu theater ne balaba omuzannyo. Kakati kaseera ka bifaananyi kubeera nga ate bekubyako n'omugenyi w'olunaku olwaleero oba n'omugole w'olunaku olwaleero. Kati eyo ye cast and crew abagenda okubeera eyo ye cast egenda okubeera nga ate ezannya oba nga ezannyirako Nalmasi Jacqueline. Era tugenda kuyingira munda mu theater tulaba ate biki omuzannyo gwatambudde gutya, omuzannyo gubadde gutya, buli kimu kibadde kitya. Bwetyo bwe tubeera ate nga tukola emizannyo gyaffe. Kati ono gwolaba mu blue oyo ye maama wa Nalmasi Jacqueline. Oyo gwolaba mu blue oba omulaba mu blue ogenda mulaba lindako ngenda mukulaga ate maama oyo agenda kufunako ne moment wali ng'ali yekka, tulabe ng'ali yekka ate nga aba mukuba ne muwala we ne baganda be nabo we bali awo. Jackie Nalmasi yandaze muganda we oyo ye maama. Yes, ono ye maama. Maama ekifaananyi tekiri maama komawo abani maama adduse ebifaananyi, maama addukise ebifaananyi ayina yes akomyewo bambi. Oh beautiful mama, oh my god, olaba essanyu ly'omuzadde n'omwana. yes oyo maama wa Jacqueline Nalmasi olunaku lwaleero. Omanyi abazadde batuwagira most of the time ebiseera ebisinga maama koma woddamu ofuna ekifaananyi. Maama azzeemu okubeera nga ate afuna ekifaananyi ne muwala we. Nakuno luba lwa special nnyo, kiringa bw'onolaba nti nno launch kiringa bw'onolaba nti launch omuyimbi ali mu kulaunchinga, so eyo eba moment ye ng'omuzadde oba abaana alina kubanga ate afuna moment eyo ennungi. That is Nalmasi Jacqueline for you. Oyo ye bo
sijja kuyogera byesimanyi why bagira n'omusango gwa Kalebule ne baguleeta okugamba nti ate Morrissey ate abo baganda be kakati nekikwewuunyisa Jacqueline ye mukulu ono yamuddako omulenzi ono omuwala yasemba Jackie leera nzise ate okubeera nga ate kati abo manyi kati abo otandikirawo nemutandika okupredictinga emyaka kati kalina bwe giti sibibagambye temubijje ku Morris Jordan's K Media temubijje ku Morris Jordan's K Media so n'olwekyo mugenda kubeera nga ate mulaba buli kimu kubanga moment eno eba nnungi nnyo ku muntu yenna asobola okubeera nga ate azanya kyonna kyazanye. What you give to the world is what the world receives. Aba Aromatic Entertainment bona babaddewo olunaku lw'eggulo okubeera nga teba celebratingirako Jackie Naluma. So mugole w'olunaku ndowooza olaba ebiseera ebisinga just ka make up kalina okuba on point, everything has to be on point. Bannange ekitabaawo ekiteteeyi bakitereeza buli kadde just know bw'oba mugole tolina kyogamba. Nenga thank you so much guys. My name is Morris Jordan Kawesa ate tumitinge olunaku olw'enkya nga ate tulina ekirala. Thank you so much. Abadde Nalumasi Jacqueline olunaku lwa leero. Until we meet next time, I love you and have a great night. Bye bye.